Bannayuganda nja kwongera okubajjukiza nti ebimu kubisinga okubanyiiza n'okubennyamiza byekwenya ku lawlessness, okubanga tubeera mu ggwanga abantu abamu amateeka ne bagatwala ng'ekyokuzannya, abantu abamu ne beetwala nti bali waggulu w'amateeka. Abantu mwankubidde amasimu mangi ne ku office of the president ne mukubayo amasimu mangi, abantu nga beemulugunya nga bennyamivu nti office y'omukulembeze w'eggwanga efaanana etya bwetyo. Naye nze ogwange ngukoze. Kiddeyo ku kye mbagamba nti singa ffenna tutambulira wansi w'amateeka, bye mwalabye nga bikolebwa mu office y'omukulembeze w'eggwanga byabadde tebisoboka. Ekyennaku nti ate eyagifudde akatale, eyagivodde, eyakoleddeyo byonna bye yakoze, gwayagala gwavuma, gwayagala gwawemula, akuba emmeeza, asituse yeekunkumudde azinidde maaso ga secretary to the president of the Republic of Uganda. Ate omuntu y'omufulufiga ye yakutte ebifaananyi ebyo n'abirekodinga nga taweereddwa lukusa, yabirekodinze still 3, ate era n'abifulumya nga taweereddwa lukusa, ate n'abyewaaniramu byakoze. Oh my goodness. Abannayuganda beemulugunyiza ne bagamba nedda tulagawa.